Romans 8:14 egamba nti kubanga abakulemberwa Omwoyo abo be baana ba Katonda. Those who are led by the Spirit of God are the children of God. Rachel, we need more of the Holy Spirit than anything. It doesn't only help us to succeed, but it is the symbol that we are children of God. Okujjula Omwoyo tekituyamba kuwangula buwanguzi. Jukira ajjudde Omwoyo tawangulwa. Why? Kubanga Omwoyo Katonda, ate Katonda tawangulwa. Ajjudde Omwoyo tawangulwa kubanga Omwoyo Katonda, ate Katonda tawangulwa. Nsaba oyiga okuwanga Mukama ekitiibwa ng'owangudde kubanga ojjudde Omwoyo. Abantu nga bavudde eri nga bagamba oli wa kabi mwana, era gwasinga bagambe sinze naye ali munze. Sinze naye ali munze.